Engule zino ez'omulundi ogwokutaano za kubawo nga 9 omwezi ogujja. Akakiiko akategeseka ebirabo bino kannyonnyodde omulamu oguli mu kuteeka engule zino. Era nga tusuubira nti awazigala zino zigenda kuba nga tutunuulira abazannyi abasinze ku bannaabwe mu muzannyo gwa football. Era nga tusuubira nti tujja kuba tugaba ebirabo nga tusinziira ku ngeri oli gy'aba azannyemu. Era nga awazigala eno era tujja kuba tutunuulira ba sponsors ab'enjawulo abasobola okuteeka mu federation yaffe ensimbi ennyingi. Mu ngeri y'emu ekibiina ekituukanya omuzannyo gwa handball ki Uganda Handball Federation nakyo kyakusiima abazannyi b'omwaka n'abo bonna abalina kye bayambye mu kukulaakulanya omuzannyo guno. Twagala tuve mu ebyo ebyokugamba nti kiki tutuleke awamu ng'abooluganda tuzisingane n'emikwano gyaffe twejjukanye. Waliwo abantu ng'asembayo zanya nga Bank of Uganda ekyali mu liigi nga takyazanya. Waliwo abantu ng'asembayo zanya nga St. Andrews College Kitovu ekyazanya nnyo handball. Abo bonna bagenda kujja tusisinkane tunyumyemu nti ye n'ebiseera ebyo byali bitya. Kale tukikoze kino okubeera ng'ejjinja eritandika ebintu ebingi ebijja mu maaso ng'okulungiya omuzannyo n'ebirala bwe bityo. Bano bategese engule ekika kino n'ekigendererwa eky'okusikiriza abandyagadde okwetaba ko n'okutumbula ebitone byabo